Bobo chaya samyozunga ate we side yegundi no babanza ku side bwabasudde era bwe yagala okudda mu kuolo yaludda namu bwe yagala okudda mu oluyimba olulala yadda mu Born in Africa lwa mwaka ki I was born in Africa. Oshegedde Sing my song. Kenzo ayina oluyimba lwawagala nti mu mwaka gwa 2 tuyinza okubeera nga tuddamu odduwuliriza nga bwetuwuliriza oluyimba ennyimba za fire lutaye emyezi 3 buli mwaka abakadde Mwami Kenzo ayinza okuba nga tayimbirangako mitwalo gy'abantu egiwera ena mu kiwantu wamu Ato mujavunye nnyo. Kati kino kigamba Kenzo bye bisawe kumpi. Ayinza okuba nga tayimbirangako bantu mitwalo 4 nga yabaleese nga ye solo artist n'abateeka waawo ne bajja bonna mu mitwalo egi n'abayimbira abasajja ba Lord Fred Sebatta baakwatanga ekiveera ne batambula byalo nga bayimbira emitwalo egi nga ayinza okunzikiriza nga baba oganze we watuufa ade yasooka okugavaamu n'agakulekamu kati ate adde muzibu ye yagawunyako buwunya bwati naye musajja w'amaanyi alina omusumba weeyo nali mugoberera awo omanyi nange natandika okulunda obumye eyo kati nali mugoberera awo ng'alina omusajja w'obumye eyo Pastor Gasana mwetaaga kuba nange project eyo nagitandika ebyadda awo jajjevuga paka Kiboga mpaka Kiboga wekasita otuuka bwoti ku ddwaliro eddene awo buuza bubuuza ojaba omufunye eyo oba Pastor Josh awo njagendayo ekiboga eyo kale oyo nno kitange yakuzizza bakulu bange mu ddiini no yabafuna abato kati muzeeyi bwafa n'abasigaza lwakuba nze yajgaana naye njemu God is father God father okay tubanirizaako yet another edition of Deni exclusive mwebale kutulaba nabali ku Focus TV yange ndudde no okulabikako ku mukutu gwa Focus TV but it has been really a blessing okubanga mbeera wamu nammwe adde yali yangobanga yampa suspension nendowooza ebbanga lyaweddeko nanzikiriza nsobola okubanga nkomawo mbaweereze ate mu programu ezitali zimu nazimu mwebale kubanga mutulaba yagala obasaba video eno agiraba agimpereka like bwomala ogiwa like ate munange onkonera wali mukagambo subscribe bwomala okona mukagambo subscribe nkonera mukadde okaje personalize bwokajja personalize kanteekere mu all osobola ofuna notification ku mboozi zonna enyovu zetukuterayo ate ku mukutu guno tubeerawo nga tukuleetera byonna ebijjajja Edilisa Musuuza Eddie Kenzo bawa minister Fiona Nyamtoro yayitawo unopposed bamunominate nze mu Africa nga minister kuba minister abasinze performing obulungi entire Africa yes nalabyeko ku award ezo nga Eddie Kenzo kali ne mwa minister tutandiseyo award ezo kuba ngawe mutulire mu industry ya music kuba mu industry ya music mulimu award zetwewa kali ne ndoza ne mwa minister nayo tutandiseyo kwewa basi biwuliranko by the way gwe gusoose gwabadde ulina ya award jo wawule ulide yaba minister tonagira bako post eyo twagirabye naye kati daffe ebibuuzo tuli mu byebuuza kyekiso yesoose tulindeyo n'endala etandise ebyafaayo biteekebwawo bantu so Eddie yavuddeyo n'agamba oba nakola statement egamba nti tosobola geraageranya bayimbi bano baliwo ku mulembe guno ab'ekyasa ekyenkumi 2 ku bayimbi bali abakadde ab'emabega nti bangi ku bo banywanga bunywiki mwenge tebalina bintu bye baakola ate tebaategekera bukadde bwabwe so ate nga bandifunye na kinene mu music era oli tosobola vaayo kubeera ng'obageraageranya nalabye mukwano gwo Dr. Kwefu nga kimuyisizza bubi engeri gyali wakadongo kamu si wakadongo kamu wabula omuntu si mukadde Dr. Kwefu si kadongo kamagamba ekintu kimu Kwefu mukadde mu ndowooza omuntu okunoonyereza ebyalo mu buzibu bwamwe buli bumudde no twagala nnyo bino ebiriwo kati era tetwagala kuddayo kunoonyereza amawulire gano kyekigonoonye nti ebiriwo kati tubigoberera nnyo
ne bwe tugamba nti tufuule tunoonyereze ebyemabega okitegeera awo ffenna tugwa nze kutandika okuwuliza music wa Kadonkamu namutandikira nga nkyali mwana muteewaka maama wange yalinanga akaleediyo ako aka compact oba compact kati abadde agambe oba compact oba teepu kati nga teepu bwefuluma agigula n'atuyita ijukira olimba lwa Fred Sebata baana bange ebyo yafulumira awo n'atuyita tuwulirize oluyimba olwo kati twakulanga tuwulirize ennyimba ezo kati ate nze ekirungi kyange obe okumanya ne music eyo n'abayimbi abasinga okubamanya ekyotera awo olaba waliwo club gundi yabeerangamu emizannyo egyo bagiyitanga Las Vegas kati Las Vegas eyo nannyiniyo tumulinako oluganda ng'era abayimbi lwe banajja tujja ku kifo ekyo ne tujja ne tutandika okuba nga tulongoosa ekifo okyegeera kati abayimbi bonna bwe babeerangayo webeebaka emanju biki nga bwe bajja tubeerawo ne tukola emirimu n'abaana abalala tubaleeterayo amazzi ne tukola ki abamu ne tubooleza engoye kati batandika okutumanya okyegeera kakati music netutandika okumugobererawo mpola nze nyiza kati omuntu ayinza okugamba nti nalabako Paul Job Cafe nalabako Basudde Omugenzi nogamba ye oli wa myaka ki naye olwokuba nti nze nali nsemberedde nga nsobola okubasemberera okyegeera olwokuba nti webajjanga waliwo anko wange nga wera webavaayo webajja kanange nina access esobola okubeerawo so omuntu kati bwenkuga nti nalabako Kafeero Basudde ne musemberera bwende bwetu ngotandika musajja ono ngotandika okubala emyaka gy'Abasudde yabeera mu system y'okuyimba emyaka 10 tiyasukkawo okyegeera kakati nga tuze ku mulamwa Mwami Kenzo nalaba interview ye gye yakola ne Mwami Sendi ne Mwami Kenzo ayina ekibuuzo kuba Mwami Sendi yamubuuza nti music wammwe ng'agudde nnyo okuva gavumenti eno lwe yatandika omuvujjirira onfuna bulungi Mwami Kenzo mu kifo ky'okuddamu ekibuuzo yayagala okulaga nti ayimuse nnyo ate nti music sinakuyimuka kubanga kumuddamu yamulaga nti nze ndabe bangi nnyo abayimbi mu kyasa kino abalina kye bakozeewo okusinga abayimbi bedda n'amenya abayimbi nga ba Bebe Cool ba Chameleone ba bo tugamba nti kati ffe tulageeyo omuyimbi omu ow'ekyasa mu kyenda alina ennyumba eri Kasozi gy'ogamba nti nno eyo ya mwami gundi eyo ya muyimbi gundi n'amenya n'abayimbi be yamenya besigenda kuddamu kumenya wano kubanga bali bakadde bange bwe mbalaba baliwa saagala kuddamu bamenya yamenya Rodi Fred Sebata n'amenya Muzeidani Mugula okyegeera n'abalala okyegeera kakati Mwami Kenzo ekibuuzo kye baamubuuza si kye yaddamu era kiri ekibuuzo yali akibikkirira era mu kumaliriza tetwamanya music wakati agudde oluvannyuma lwa gavumenti okubeera ng'emuteekamu ssente oba akyali waggulu ekyo yatukola ki tiyakiddamu naye n'atulaga ebirungi bo bye bafunye of which ng'omuntu nyinza okubeera nga no nga ndi muyimbi naye nga sere zange sizifuna mu music nga nzijja olw'okubeera ndi muyimbi gigs zenfuna olw'obuyimbi ezingaggawaza naye nga si music wange yakoze eki yangaggawaza olaba akantu kano okyegeera nti akantu oyinza okukabeeramu ku ssaawa eno naye ng'akantu abakalaba sike YouTube iseereeta wawulaba boluseke bano okyegeera kakati ffe ne tugamba bannaye YouTube ekola ki ekola nnyo n'omulala n'agiyingira naye mu kugiyingira n'otegeera nti akantu kano sikaki sikangu kakati Mwami Kenzo ekibuuzo kyamulema okuddamu n'atuleetera ebirungi bye bafunye muki mu ndongo mu kyasa eky'enkumi naye njagala nkubuulire nti abayimbi abakadde Mwami Kenzo ayinza okuba nga tayimbirangako mitwalo gy'abantu egiwera ena mu wantu wamu
Ato mujavunye nnyo. Kati kino kigamba. Keza bye bisawe kumpi. Ayinza kubanga tayimbirangako bantu mitwalo 4 nga yabaleese nga ye. Solo artist. N'abateeka waawo ne bajja bonna mu mitwalo egi n'abayimbira. Abasajja ba Lord Fred Sebatta baakwatanga ekiveera ne batambula byalo nga bayimbira emitwalo egi. Nambolo yajula nakivuo yajula emitwalo emeka omukadde kuba ne kakati obamu renovating ajula emitwalo emeka. Ndowooza by then yalinga mu 2.5 giringa bwe jalinga 3 mu 2.3 kati ndowooza siruwa tuse kwena. Sebatta yakubako nakivubo oyo omuntu omu solo artist nga bazze okulaba Lord Fred Sebatta ne bamatendo tebalanganga nti gundi negundi wabula nga bamanyi Lord Fred Sebatta najja nayimbira abantu emitwalo emeka 3 tuli mu myaka gya 2000 mu myaka gya 9 gyagambira music kale twogera ku oli owekyenda ochege kakati omuntu ng'oyo osooka nga n'omuwa ekitiibwa nga goyimbira abantu 10 mukyokka because sente okuzifuna n'okuzikolamu ebintu bintu bibiri byanjawulo. Tulabyeko abantu bangi abafunye sente naye ng'okumaliriza kwabwe okuva mu nsi nga baavu bazibu. Wawulirako omusajja eyalina nnyini Greenland bamuyitanga ni yaliko ko Greenland Bank bamuyitanga n'erinnya nga ligenze. Omusajja oyo yali musajja mugagga nnyo, era mu kujja kwa President Yoweri Kaguta Museveni mbuyinza y'omu kubamu amagezi ne bamugamba nti abantu bino bye bakyusa sente n'oleeta akakadde ne bakuwa akasanvu gaali magezi ga Kiggundu. Gaali magezi ga Kiggundu. Ne munnange Kiggundu okufa yafa mu nnaku wangi yafa mu nnaku eyali bifeekera yafa mu nnaku. Kakati ekyo kyenkulaga nti obugagga bw'omuntu Kenzo wabaddeko emabegaawo nga abaana ba Pojob Kafeero bakayanira ebyobugagga bwe okyegeera ye Kenzo alina garanti ki nti ye waanaafiira mu maaso nti wanaafiira mu bulamu bw'ensi eno abaana be tebasobola kkaanira bintu bino ne babitundatunda ne basigala nga talinayo wadde n'asigala nga neragase tujjukira mujjukire nga ne bali bakola ne biggwawo. Okoseka statement ka Kenzo ka Kaziwa Haji Kaziwe yagamba kapo nti mwami Kenzo gwomanyi ki nti wonaafiira mu myaka 15 ebintu byokoze abaana bo bana baba bakyabiko automatically okyegeera kubanga mwami Sebatta bw'aba ayogera nze nafunako omukisa 1-on-1 ne Lord Fred Sebatta oyo tetwali ku kamera naye emboozi nga tuginyumya abantu abo babiri nangamba nti nze natuukako ekiseera ngolaba okuva ekibuye okutuuka ekajjansi nina sente ezisobola okugulawo wonna okuva ekibuye mpaka kajjansi bayibayo tetwali babiri twali basatu n'omugenzi yiga pasita n'agamba nti nalina sente ezisobola okugula okuva ekibuye mpaka kajjansi. Omusajja yalina amaka ku buli kkubo erifuluma Kampala kakati bw'akugamba ku ssaawa eno nti sirina era amabanja gandi bubi tekijjaawo nti yavulinako sente because Mukama atuwa ebintu bibiri okuwa sente kyangu nnyo n'okuzikuuma kyangu nnyo era nze Mukama wemba musaba nnyo nti bw'oba mpa n'okkuuma. Okufuna sente kyangu buli muntu naye okuzikuuma mu bulamu buno bw'ensi buli muntu yali afunye buli muntu asobola okufuna ku sente at a certain time era Mukama waba akugabira akuwa emirundi egi esatu okuwa sente alina omulundi gwakusooka guno ogw'ekivubuka gutya mugiro gye ndimu emyaka gyo gy'olina kati gwe ddera olaba osente z'ofuna eriyo omwana ali mu kyalo nga tasobola zifuna naye
olw'okuba ndi ku kati mistake gy'olimu eriyo omwana ali mu kyalo nga tasobola zifuna naye ng'ate n'alina kyakozeewo alina n'akayumba ke mu kyalo k'ataddewo naye kati gwe olw'okuba nti tuli mu kibuga wano deno osobola kupangisa nnyumba ya mitwalo ago weetaaga ennyumba ya kakadde kamu abiri kamu kitundu okitegeera kakati sente zo z'ofuna nga zijja era nga bw'ogamba nti nsula mu nnyumba ya mitwalo 3 esente zino endala n'otandika okubeera ng'ozipulaningira zisobola okukukolera ekyamakulu okitegeera naye kati olw'okubadde n'obulamu bw'olimu bulala nti olaba akamu ekitundu ennyumba gy'osulamu kamu kitundu olaba nga akatono naye ng'ate akakadde kale osuze mu nnyumba ya mitwalo 5 n'ofiisa akakadde ako kalina ekibanja kikagule mu kyalo era gwe nali ngamba mukwano gwange oba yali oyo ade oba yali ani ne mbuuza omusajja afuna akakadde nga gwe musaala omwezi abeezaawo atya amaka okitegeera kuba bwekakwata wekitewera kati naye ng'ate akakadde ako munnange deno bwe koolaba nga atalina kyekakola mu kyalo kalina egula ekibanja kyekagula okitegeera kalina ekibanja kyekakola ki kati eyo mukama agikuwadde sente ozikola ki era toweeyita omwavu siri munkusere tali muki toweeyita omwavu oli muki mugagga eyo leve esooka leve ey'okubiri mukama akuyambako bw'otandika okuba nko n'obuvunaanyizibwa bw'ofuna ozadde ku baana otandise okubasomesa eyo levo nno mubaana batandise okubasomesa P1 P2 P3 P4 mukama akuwa obusente obwo n'otabubajeti yaabwo awo munnanga ate oyinza okukoma awo because leve esembayo ejja n'obuvunaanyizibwa bungi otandise omwana ali mu university family ekika okitegeera olinayo abaana mu university 3 tonnazimba kayumba kuba obuvunaanyizibwa kati tonnazimba kayumba eyo nga tonnazimba olwo olinayo ali mu senior 6 olinayo ali mu senior 4 ne mu primary asembayo kati eyo mukama agikuwa abanga akugamba nti kati ku mulundi guno baako bw'okolako obutonotono ofe nga kubanga jjukira mu myaka egyo emyaka 4 mukama lwakuwadde ku busente tonnazimba nnyumba naye nga si ziri ssente busente tonnazimba nnyumba abaana bali mu kusomero kati otula wansi n'ogamba bamugobye ono yeetaaga 2 okitegeera yeetaaga miliyoni 2 oli yeetaaga nga mu kitundu ono yeetaaga kadde ono yeetaaga 5 ezo si ssente ezo ki ssente naye ate olina n'okuzimba era leve eyo abantu bwe balemera mu mizigo ne balinda n'alowooza ekintu n'atandika okukolumira abaana temwanfaako abaana nabaweerera bikyaziifu nti yali katalaali abo baweerere bo bakuddize okitegeera because bwe tukula naffe tufuna obuvunaanyizibwa obwaffe era abantu abasinga okubonaabona mu nsi muno beebo bazadde baba bataddemu obuvunaanyizibwa bwabwe deno okuze nga bw'otandikiriza obulamu mu kifo ky'okugamba nti kati kanzimba obulamu obwange olina okulabirira bazadde bo taata wa atandise okulwala bisukaali atandise okulwala byalusaazi atandise okulwala olina omujjanjaba mu ddwaliro naye ate yalina okwetegekera okitegeera yalina okukola ki okwetegekera kati ate gwe otandise obuvunaanyizibwa obujjanjaba buli lunaku lwakutaano ova naye ku mulimu odduka ojjeyo taatawo omutwale mu ddwaliro okitegeera kati ogenda okutuuka ku buvunaanyizibwa bwo otandise okuzaala abaana nga naawe wenyini weekoowa obuvunaanyizibwa bwakusukkako kakati bamwami Ssebatta tebaali baavu nakati ku ssaawa eno era bw'ajja n'akugamba nti si mwavu ayinza okuba nga atambuza bigere nga mwami Kenzo bwe yatugamba naye si mwavu okitegeera embeera ye yakyuka nti omuntu eyalina tugambe emiliyoni 3 ku akawunti nti ku ssaawa eno alinako akaki akakadde ate ovubi munnaye sente zino oziraba miliyoni 3 z'emyaka egyo ndowooza ke miliyoni nga 3 ez'essaawa kati tuve ku Ssebatta omukulu abani basudde omugenzi we yafiira ku myaka 10 gye yali akoledde yalina ennyumba eggaba wano eggaba wano ku mazzi ng'alinawo ennyumba ngeringa mu sente meka bw'ogigeraageranya kati
sijagerageranya sereza nyumba wabula ennyumba ewe yafiira nga ayagala kuzimawo kalina era bwogenda eggabaawo gyogenda eggaba obuuze ojja kulaba emisindi gya kalina gye yali ayagala okusitula kalina ku myaka egyo weyakola ki weyafiira ng'ova ku nnyumba eyo yalina ennyumba ebubondo era mu biseera ebyo yali y'amaanyi gye yali azimbye wa ebubondo okyegeera kakati mwami Kenzo asobola otulagayo amaka ge gazimbye mu kyalo ewaabwe kubanga omuntu eyayimira emyaka 10 ate nga teyasoma yakoma mu piki pifo kubanga va ku bino mu pifo tetwalinako streaming bagita streaming biki bino byesasula nti YouTube esasula nga mwami Kenzo wasobola okufunayo kasente Spotify esobola okusasula n'afunayo kasente bo balinga ku teepu munnange we yafiire emmotoka gye yafiiramu yali Land Cruiser ey'ebiseera ebyo ye emmotoka eyamutta ng'agisasudde cash tebamubanja mu bondi nga teriko na insurance nga teri abanja okyegeera kakati oyo gw'oyita omwavu nabo baali bamaanyi mu biro biseera byabwe okyegeera nti Kenzo kyerabidde nti ennyumba gy'alina ku ssaawa eno ey'esseguku kale nze gye mmanyi naye esseguku akyagirimu nze simanyi naye gye mmanyi ennyumba ya Kenzo gy'alina esseguku bonaayita emyaka emirala 10 egenda kuba tekyali ku mulembe egenda kuba tekyali kuki ku mulembe ngera tulaba nti ku mulembe gwe ennyumba ezo zaaliwo nazo okyegeera because gwe tunuulira mukyalo ewammwe ennyumba gye mulina bwebanga mukama yali abasaasidde mukama n'abanga taata we yalina ku buseeni ennyumba yewo mukyalo ewammwe kali nze nefe twalina ennyumba eya jjajja zimwambe ezedda zibasalanga amabaati ng'obutumba eyo nga ku kyalo ginonyanga erikoogu okyegeera nga nnyini yatudde ku ttaka obyenkana walya mayiro ezi ne ku ssaawa eno bw'ogiraba n'ennyumba abantu gye bazimba ku ssaawa eno osobola ogigeraageranya ne zino ate olinawo ogireeta kitegeeza nti buli mulembe gujja n'ebyagwo okusinziira ku mbeera bw'ebeera eri mwami Kenzo mukama n'amuwangaaza ng'akyalina obusobozi nga bw'ali ennyumba ze zonna z'alina ne zisuka mu myaka 10 azimenya n'ateekawo endala eziri ku mulembe ogwo okyegeera n'ateekawo endala eziri ku mulembe ki ogwo kati ekyo akyerabidde nti abasajja bano bali b'amaanyi okusinziira ku mulembe gwabwe gwe baali bakola ki gwe baali balina ye talina garanti n'emu nti nange mu myaka 2 agajja mu maaso sere zange ngenda kuba nzirina era ne byenkoleredde biyinza okubeera nga weebiri sooka okadde mu mwami Kenzo takola ki talina garanti nti mu myaka 2 agajja mu maaso mukama ng'amuwadde obulamu byakoze kati ne byalina bisobola okubeera nga weebiri okyegeera because tulabyeko abantu abadde abagagga kamukama agenza bayita nga baavulunkupe faffe ekyoteraawo twalinawo omusajja nga mugagga kusala noba mukulaga atambuza bigere okuva essagala okutuukako mu kibuga ekampala okutuukako mu kibuga ekyotera naye nga yali mugagga ng'alina amaduuka n'amaduuka mbu yali musiru ye obutabaliira sente ze ne zifa bwezityo bino ebyobugagga mukama yasalawo n'agamba ono kamwawule ku balala ono kamusukkulumyeko n'aleeta abasukkuluma naye ng'ate munnange kyeweerabidde nti Kenzo ayinza okubeera mugagga naye ate muwa haamu nga bwagenze n'ayasiŋŋana haamu Kenzo abeera mukozi ng'asiimula waka muzeeyi Kirumira juzi yabagamba anoonyeza Range Rovers mu busi okitegeera nenga zaayogera Range Rovers zetulina mu Kampala mukaaga gyayagala yayagala 226 okitegeera kakati negwe oguze ya 215 ogamba nze ndi w'amaanyi oli w'amaanyi okitegeera so abantu otuba tubageraageranye n'emirembe gyabwe mwami Kenzo talina luyimba ku nsi kuno lwasobola kujjayo ne tuluwuliriza mu mwaka gwa ono 2040
biliana mu biliana talulina leka nawe ate kati wakanye tetulina luyimba ki zino empale ezo yambala zigido n'obuzina bwozina zigido kati nkulayirira n'omwana kati kato wange tasobola dusanga n'aluwuliriza wange kato wange newaswa tebasobola dusanga ne baluwuliriza stamina ekyo nkigamba naye ate kato asobola okuwuliriza baasi duniya tibaasi duniya kigambo kya luswayiri amakulu gakyo yenseno mwete era ekyokugerezaako Kenzo bwe bali busaga ya mukyala we nga amaze okunoba yagenda okulonera mu nnyimba ze zonna nga tuli mu luyimba lusobola kumukakkanya kumanya oluyimba lwe yatandika okuyimba buli stage yagendako lwe yali ayimba abakazi ninangaana okyegeera bwoba okyayasamya ozunga ate wesaidi yegundi nobaza ku saidi lwabasudde era bwe yayagala okuddamu kuba olwo yaluddanamu bwe yayagala okuddamu oluyimba olulala yaddamu born in Africa lwa mwaka ki I was born in Africa okyegedde sing thy song Kenzo alina oluyimba lwawagala nti mu mwaka gwa 200 tuyinza okubeera nga tuddamu odduwuliriza nga bwe tuwuliriza ennyimba za Fire Lutaaya emyezi 3 buli mwaka Gumene Fire Lutaaya alina ennyimba nga tuziwuliriza emyezi 3 buli mwaka sekukulu eyasookera okimanyi tulutandika odduwulira Novemba ng'ate tolukoowa twakolanga ku radio ng'olina oddukuba ng'otandika okuba n'olulala ng'onnyoka ng'omaliriza Kenzo alina lyo tusobola okuba mu mwezi emirundi 3 omanyi oluyimba lwe bayita Alone and Frightened bwe muyita Today's Me lwa Fire Bongole Lutaaya buli lunaku za mwezi 1st December ebeera AIDS Day organization zonna ezikola ku mbeera za siriimu zizikuba ne radio ezisinga zikuba oluyimba olwo buli mwaka kati waliwo woba wano tugeze nga bwe bamenya amayumba ogenda okulira kasawuni tuvuga livanso oba tugenda mu maaso eggwanga lya foddowonkana liti osegeera kakati tukkirize ebyesi music waffe gwe tukola tunoonyamu ssente bali bakolanga music wawe nga tanoonya ssente naye ng'ate alina ekyokuyigamu nti music oyo tujja mukuba ne mukyasa ekiddako kyenkuwadde example nti kato neewaswa bajja kuddamu baziwulire neovubi kibayinza obutaddamu kuwuliriza luyimba lwa stamina wano wennyini kampe credit mu kyasa kino tulina abantu abayimbye oluyimba ate nga tebajja beera recognized kuba tekibasuubirwa omanyi oluyimba olwo lwebaya tiba mwoyo gwa ggwanga oluwulira oluyimba olwo abantu banjawulo abayanira okuyitibwa bamwoyo gwa ggwanga nti ne bwaba azaaye abaana abayimba oluyimba olwo streams of life nedda oluyimba babayita TH family bulijjo manyi lwa streams era omu akolerawo ku paaka enkadde awo bamuyita Charis ne Sali baproducer balungi ab'ennyimba bali awo wa ndansana abaana bayimba oluyimba nene ku mazaliwa ga Ssaabasajja balukuba ku matikkira balukuba n'olusanga buli wamu munnanga ate bo tebamanyikiddwa nakumanyika oba tebadde nduwa balala kakati kati ekyo nti oluyimba olusobola okumalako ekyasa ng'abantu baluwulira ovuwikire watalingo mu nnyimba za mwami Kenzo tetugenda kuzina Maria Looza Looza ennyimba za laavu mpitirivu n'embiseera abaana bagenda okuyimba bagendera kuyimba live kati biki ekinzisayo Maria Looza nga oba Sitya Rosso oba simanya Zigido nga waliwo ennyimba zaki abayimbi b'ebiseera ebyo kitegeeza abaana abaali babeetaaga ennyimba sitayiro ezo bajja kuba balina abayimbi baabwe sitayiro ezo era nga bayimbira ebyo baagala nga beetaaga okuwulira music omukadde ate baddayo eri wano baali bategeeza ki kubanga bassebatta baabasudde bakafeero tolina luyimba lwa ssebatta lw'osobola kugamba n'owulira n'ogamba nti balusampolingako gita mu luyimba lwa gundi naye za Kenzo nzikubalire
abasinga bakopi nzikubalire nga bazisampolinga mu luyimba lwa gundi oba oliawo nga mu South Africa oba mu Congo Africa oba mu Congo ng'oluyimbo ng'owulira tuni yemu neno gye bajjeeyo jase ebigambo byawukana biri bya ate nga n'abamu kye bakola baddira ebyabali ne babikyusa ne babizza mu Luganda. Era abo bw'ogamba nti munnange ffe tukoze kyamaanyi nnyo mu music wakati era tuli my friend kyogamba abakati tebalina kye bakoze balina era mbeebaza nnyo bakoze bayimbi balungi balina vocals ne baleme kwegeraageranya ku byasa bye bataalimu begeraageranye David Lutalo ne Eddie Kenzo tujja bbawa credit era tujja gamba Lutalo wanaakusinga Kenzo wanaakusinga which is okay naye tosobola kwegeraageranya ku luyimba olutali nako YouTube kusubscribinga ku Focus TV yange bingi